Amanya n'eddoboozi Kawuki Dennis aka Dr. Bitone. Yes boss. Ye chikumba ani akwambaze naku. Baba. Ninawo mukwano gwange anyambazaawo. Sijja mwogera abantu bagezi kati buli wala akakonye. Nga nabo bakettanira mugenda otuuka mu field nga mufaanagana. Akaluka kutwala katya. Akalu kalungi. We kali kalungi twala n'ettama ligenze liddako. Naye mabegako wali ng'oloota ebirooto eby'entiisa olaba NRM ebatwala. Ne kati n'abeere NRM baneegattako. Okitegeera. Yes boss. Yambalira ddala amasuuti. Kiwulika kitya ng'ovudde ku ngoye zaffe ziri n'odda ku kooti. Omukulembeze Kyovola nagamba Kalifa nti va mu bino ebigato by'oyambala labika ng'omukulembeze. Oyagala kukiikirira abantu pini zikuli mu matu ebigato bitunudde eri. Oyina okitegeera bino ebintu si byakwambala ngatto ne zitunula eri. Oyina kulabika ng'omukulembeze. Kyovola abantu bagamba ddala Bitone asaanidde. Omukulembeze era Dr. Bitone tukunokuzinga oyo mutwala nga muzeeyi wange Ronald Mayinja. By the way nyimba ze zisinga zonna z'obadde oli eza politics nze mbadde nzibaakinga mu studio. Yampita okubaakinga oluyimba lwe n'empuliramu muzeeyi ne mugamba kikyokoze otuwe mudde okitegeera ne mugamba muzeeyi Mayinja kiki kino kyogenda okyokola nangamba ate nga byagera tabitegeeza tabyatwa yatula tasalawo kwegamba neraliikirira mutima era tuli mu covid okimanyi naye akasente nakazira era olwo luzimu kwenye nkugambe Mayinja nyimba ze zimu ampa business ndi backup artist ng'ogyeko kubanga nyimba ampa business omubaakinga mu nyimba ze zimu era zino zonna zazayimba ez'obufuzi ziri mu backups zange ne luno dosari yimbyemu nalugobye naluganye kuba yatuliddemu olukwe kale nga munnabyabufuzi waddembe kuba buli muntu alina eddembe okuwagira kyakola ki kyayagala naye mu mbeera nga kiringa nga mu mbeera nga famire enjala egiruma ne wabawo omuzira kisa n'abaduukirirayo n'akamere taata ate gwe n'ozuukuka n'okabba ng'abaana tebalidde okitegeera wakati amayengo gatambula bwe gati ku nnyanja Mayinja yalinga mugoba wa lyato niwankubadde lirye nti lirye ownership yiye ate kiba kibi okukola decision enfu nga muli ku mazzi n'ofumitamu eryato n'olikubamu ekituli mbuliryo olwokuba liryo olwo banno bonna oba bakoze ki oba nnyise Mayinja ze akuuma ekitiibwa kye nga politician mu nnyimba okiwulira naye ekikolwa kyakoze kya butiitiizi nnyo paka gye kisembera njagala otunulira ennyimba zazzayimba Afrika tuli ku bunkenke kati ayagala gamba bwaggwawo bunkenke nakati twogerera ku bunkenke abantu poliisi esobola okujjira wano ayagala kuŋŋamba mbu nze Mayinja nsinga emyaka mukulu wange naye ayagala kuŋŋamba mbu enjala ye mulumye ennyo nnyo singa ffe tuli mu covid enjala etulumye ng'abayimbi ne tuguma ate bo bakozeemu balina netukuzi wooteeri okiwulira kati weewuunya omukulu Ronald Mayinja enjala weemulumira ng'alinayo ne kawoteeri waasolooza ebibiri kati olonze Bitone wembanga naguma mu mbeera eno ne ŋŋamba busente bwa muzeeyi sijja bulya kubanga twagala kukyusa ggwanga Uganda okiwulira muganda wange ate bo be tutunuulira n'akeera n'agutukuba munda tulabira ddala nga Mukama malayika anaatera Mayinja omunnyonnyola kati nyinza mu describinga nga Yuda Iskariyoti omumanyi Yuda yalyamu Yesu olukwe baatambulanga ne Yesu nga buli watuuka akuba engalo Mukama waffe gwosinga naye ku lasiti ye yadde ebbali n'abagamba kasamulaba nga nkoze bwe nga mumukyambuwa kati Mayinja kategole gyalimu nze kyali wange muganda wange naye mu nsonga z'okununula eggwanga takyali brother kubanga sisobola namuteresa kyama kya Bobi Wine nti owaye ejja tugenda kubalaale yajjo tuyitira poliisi etukwate okitegedde tali reliable okusinziira ku bigambo byazaayogera n'engeri ffe tukuze tuwuliriza nnyimba z'abasajja abo ne zituwa amaanyi naye kati yatuliddemu olukwe teyaliddemu ffeffeka wabula ne famire ye n'abaana be kyemanyi babuuza dadi yabadde ki tuyinza okuba tuli wano nga tumunenya naye nga bamutaddemu kkoodi ng'oba si ye Mayinja gwe tumanyi akayimba seetaaga kawulira kasa nawulira muzeeyi n'enkajjako baaba ezo zannemu okulya era kasa yaŋŋamba Bitone yakayimba na bubi kakati kankuwa example muganda nkubulire nze bampisa abasajja b'NRM abo obakolera projects nga mwene embeera nga 10 nagaana
si lwakuba nti nina ndozolaba ne poliisi yiyo nkugambye si lwakuba nti nina okitegeera naye olw'okuba nti waliwo ekintu kye tuzimba nga bannayuganda bino si byakweyagaliza newankubadde waliwo embeera eyo buli omuntu alina eddembe ery'okuwagira kyayagala nagaana okuvaayo okuyimba ebintu weebityo olwansonga nja kuba mbitrayinze bannayuganda ate be tuwangaaliramu politics ajja n'agenda ekyo kimanyi naye bannayuganda basigalawo kati njagala mukulu wange Mayinja alowooze ku mbeera nga politics awedde Kyagulanyi yali mu ntebe Mayinja agenda kuliirawa tasobola kuddamu kusala kuba ffe ate katulaba ffe tulina engeri gye twetuningamu omuntu yenna alaga nti ddala akyuka takyuka tukusindikira wala akibaga kate ebyaliwo babiraba bamulimba ente ne yeeteeba kati esawa yaleero awandiika obubaluwa mbanange munsonyiwe ente tazifuna ekkubo twaliggala nga bw'olaba nti Bobi Wine akugamba nti Katonda walwawo kuyamba todduka wa sitaani okitegedde aba ajja kuyamba mu kiseera ekituufu Katonda walwawo kuyamba Mayinja togenda wa sitaani tiri atakimanyi sitaani ali ku nsi kuno twalumbibwa sitaani ate nga sitaani tagaba birungi okimanyi bulungi tulina kwebereramu nga bannayuganda music yafa ngeri yasookera ddala ogitta pulezidenti wa Uganda kasa yayingira mu music n'amwonoona ng'ate politician bw'ayimirira agamba muleese ebyobufuzi mulese music mu politics naye nga yeyaleeta politics mu music waffe ani yamugamba okujja okuyimba ye mukulembeze yandisigadde afuga ggwanga si kuleeta nyimba eziwula enyimba ze yayimba so n'ayonoona alina ennyimba ze yayimba awo nempulira nga balangalanga ezo sizigoberera naye nga yalina ennyimba ze yaleeta awo okiwuli nawulira awo omusimayo mukulembeze yayimbyeyo akayimba kati neŋŋamba mukulembeze nyimba kiza avudde ne ku mulamu eggwanga limulemye okigera kyenkugamba anti kyekyo kigamba nti yayonoona ennongo yaffe n'atandika okugula babebekulu n'atandika obbafuula nti ono muyimbi w'NRM ono w'FDC ono wagindi omuyimbi talina kutemebwatemebwamu bw'atyo kubanga eno music industry ya Uganda yonna bw'amala okwonoona music n'atufuula babbeega kyova olaba abayimbi bangi be batutte eri okiwulira babatutte mu ngeri ey'okubatwala nga abasabirizi akunafuyiza kiringa ng'omuddu osobola omusibira ku njegere ate olweggulo n'ojja n'omuwemere n'akulabanga mukama we oba sevia naye omuntu omugezi olina kwebuusa n'omanya nti omuntu oyo wadde ampadde ekyokulya naye tanjagala ekirala kirowoozeeko omanye nti gwe Katumba gwe Ronald Mayinja si gwe Byalugahale ekyo nakyo kirowoozeeko nnyo muganda wange olina kwebereramu n'omanya nti gwe Ronald Mayinja si gwe Byalugahale balamu amannya ago gaawule bakukozesa bukozesa bakimanyi nti gwe nawe wajja kufuna majja obubaka eri muganda wange Ronald Mayinja tetukukyawa wabula tukubulirira nga bannayuganda banno nga bayimbi banno nti sometimes decisions ezikolebwa mu mbeera ezimu ziba zetaaga okuwekenneenya n'omanya nti zikwongerako ki zikugattako ki era zikutoolako ki mu mbeera eyo mwagaliza mirembe myereere gyalaze kubanga ddembe lye okwesalirawo ku kyayagala naye yeebereremu Mayinja nakugambye buli bw'oyogera ng'otankana ebigambo abantu batuuka ne bakugamba kiringa okubuuza gwani n'ogamba twamulabirawo Ronald Mayinja yajja nga tateredde nga Yuda bali ba Yuda Iskariyoti kyova olaba n'enkofiira gye yali ayambadde yali egwamu bugwi bweti mu mutwe okitegeera kubanga kkirizagaana gweosobola okwamba esaati nga tonajambala ogiraba nti ddala eno ya Pastor Mondo nene kati gweokwata ota enkofiira edi mutwe nogi era walaba olwajambala bwati netumanyi ono Mayinja tamanyi kyayagala netumanyi ono tali mu struggle ye mulimu abalungi abaagalamu batya obulamuzi ndi fine ng'ogyeko okuba nti tuli mu kalulu tutambula tunoonya kalulu twegayirira abantu batusaasire batuwa obuweereza nesimbye ku Lord Councillor LC 5 Makindye West 3 abanyi abantu tuli ku door to door tubatuukira ne tubabulira ensonga zaffe ne bye tugenda okukolera abantu n'obwesigwa bonna babututeekemu sinnasangamu obuzibu lwakuba abantu baffe embeera mbi covid yabayisa bubi baavu bubaluma
so akutunulira bwati ngoze maaso ge abakusuubiramu ebintu bingi ate nga naffe bennyini babisuubiramu twetaaga kuyamba okitegeera tunalabayo ng'oyimba kutoka kwa balabala ennyimba nzirina nengenda zita mu kiseera kyazo. Adamu Lwana bwe tunuulira nti gwe omu ku bayimba bali mu opposition era oli muyimbi ozo oyimbira opposition ebbanga lyonna wayimba wa opposition akayimba akasinga okukwata ennyo abantu mu 2016 nga tunoonyeza Dr. Besigye Akalulu kutoka kwa balabala we twatunidde Ronald Mayinja ebbanga lino adaza ayimba ennyimba ezikolokota government aliko opposition ne essaawa eno yasaze eddiiro nayimbye ne government oluyimba olugiwaana kiti kino kitulazaawa so kulambulemu kwa manye ensigo gy'osiga gy'okungula yayinza okuba yayimbanga ebyo nga si munnabyabufuzi kuba ebbanga lyayimbidde Mayinja yandibadde yatulaga nti alinako ekifo kyalina interest ebbanga ddene ng'ayimba ennyimba ezo teyali munnabyabufuzi okitegeera teyali munnabyabufuzi azayimba ebintu bingi naye nga tabitegeeza ku mutima wabula nga ayagala abantu babyagale afunemu ssente kati ayinza okuba yatuuse ng'alaba biweddeyo ng'amaanyi ge gaayika gakomyawo n'agamba nti kantunde ebintu byange bye nakola ki yatunze projekiti ye gyazazimba ng'abantu balowooza opposition so nga si opposition kuba omuntu wa opposition wobanga kyoyimba ddala okitegeeza tosobola kukikola nze ebbanga ddene mukirabye nayimba bimba toka kwa balabala nensibwa nenkubwa emiggo nembeera nga sina mirembe nga ensula wano baba banjigga nempangisa ennyumba nga nnya leero nsula wali nentambulira mu mbeera ey'obunkenke ne basaako n'okuleeta ssente okugulirira nti toddamu kuyimba luyimba olwo lukyusa oyimbe Museveni anayingira baleeta milioni 2.5 nganze bondaba naye natunuulira singa Mungu aba ampadde obulamu zene kati n'emyaka 33 neŋŋamba nti Mungu aba ampadde obulamu sisobola kuweza myaka 5 nga nkyali ku nsi bwe nakipimapima nendaba nga nsobola okukola ki okuba nga nkyali mulamu neŋŋamba emilioni 2.5 bino byonna bwe tugatta tuli ku bunkenke sente y'ekibi gijje mu yiyo bwe tubigatta awamu ate ng'essaawa eno ogamba nti muzeeyi okitegeera kitutwala wa bali mu industry ya music ekyo kikulaga nti omusajja yalina project ye gyazimba yayagala ekule agifunemu ssente Mayinja kitegeeza mitu byadde ayimba byonna abadde tabyojja ku mutobo ya mutima wabula nga alina kyazimba ti kankube gavumenti weerituuka ekiseera erimpa ssente kati yatuusiza nga gyabitunda tebikyakola ki anagamba nti kati eno gyembitunda fe abantu ba bulijjo bannaye okubeera ku opposition n'onywererako tuli basajja nnyo ekisooka abantu batwagala bwagazi ate tebali asobola kuyamba mu kizibu ng'okoze eki ng'okifunye kuba nabo bali bubi abantu baffe betwagala okununula bali bubi era tosuubirayo nti basobola otuwa ssente so oba n'omutima omuyabayaba nga olaba oyinza n'okulaba ng'obudde bukuweddeko kyangu nnyo okulaba ng'okyusizza nga olaba Mayinja we yakyusizza ayinza okuba nga Mayinja yaneewunyisizza nalowoozezza oba anaatera n'okufa waliwo ekintu kyosalawo nga kyamaanyi ng'ogamba kasita naatera okufa nze natidde nnyo ngambye naneewunyisizza nnyo nalowoozezza oba anaatera togenda nga bamawulire muli bazibu n'ogamba nti Mulwana yagambye Mayinja agenda kufa wabula nalowoozezza ne ŋŋamba oba anaatera okufa waliwo ekintu ekitakoleka oba sekiwalinga future ye omukulembeze agambye tuli mu kusekiwalinga future asekiwalinga future gisekiwalinga sebo future kyeki si bye biseera bye by'omu maaso tugenda okyusa eggwanga nga birisa kiwali kuba tugenda kyusa ggwanga wakawulidde n'omwana yakubye engoma yakubye engoma bakubye engoma munne yayimbye bulungi nnyo
naye nkubulya muganda wange ne wootembeye empumbu mu kutya tesobola kutunda. Muzeeyi akalulu naye abantu bano batutunuulidde akalulu bamanyi gwe bagenda okukawa. Batuukiridde Adamu Lwana this time luli wagaana ssente ku mbeera eriwo kati akasente nga kazze gwe nga ggwe yadde ziri wazigaana pakati embeera tugimanyi buli omu tali bulungi. Muzeeyi okola otya? Nze kalo ndaba nesimbyewo n'ebipande ndina bibale sirina ssente n'ebipande obiraba bibale. Abanvuganya balina ssente balina ebipande buli kimu balina resources balina babateekamu ssente naye so sikifaako manyi abantu basobola okumbeererawo era sisobola kulya ssente za Museveni. Ekyo nkikulayirira okutta omwana wange omuwala gwe nsinga okwagala sisobola kulya ssente za Museveni. Tolaba nti embeera etunyigiriza nja kuguma na kino ekitono. Abawagizi baffe bano obalaba basasula obaako nekyobasaba. Akalulu wami Mayinja obugambo obusembeyo baganda bange ensi mugiraba gyeraga ssente y'ekibi gijje muyo ate yakiyimba yakoze eki era Mayinja nkusaba ssente eyo gijje muki muyo baganda bange abalungi we tutuuse. Kyogamba okulya akasente ka NRM obulidde ssente y'ekibi kiba kibi kyawo nga ndaba abakalya bagamba kibi bakaaba osanga ejjo nabadde mu kuziika Pastor Iga nabadde ntudde wano nga waliwo Bobi Wine wano waliwo Bazegirinya nga tutudde tweyagala abantu bonna nga basanyufu nenengera DJ Mike eri mabega w'omuzindalo nga aline big eye bali bati bambi nga n'obulamu bubaluma kati ssente ntuusa ku ekyo nga ntya ne mu bantu neekweka ng'ejjo we nalabye DJ Mike nga yeekweka alinga akakoko akakubiddwa enkuba bali ne big eye bambi nendaba ne minisita waffe Betty Kamya ali ati naye mu bantu nakolola eminyana naye nga nkate tolaba nti minisita mukyala mukulu bakubye kati ya gasi nakolola naye nga teri asobola mumusangula ku maziga ng'olabye minisita nga bonna bamutunuulira bati banna ezo ssente muzirye naye ssente embi ezo. Amina mwene okukola ki kwene embeera eriwo wabuze nsaba Mukama amugumye ajja kuba bulungi. Mayinja ng'omunyonyola omuntu kale ng'oyagala kutegeeza who is Mayinja omunyonyola otya? Mayinja oyo musajja nze ndaba ebbanga lyendudde naye alya mu bigandu bye leero akugamba kino enkya n'akugamba kiri luli n'akugamba nalidde bakugamba yalidde nagasaalidde enkya n'omulaba ng'agenze owa Bobi Wine tebannange enzize nabadde n'agamba oluyimba kaali kalango ada endi n'agamba nvuddeyo mu lwatu ndi we NRM. Mayinja ojja kuba bulungi.